Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is cook on tugenda kulawanya. For starters, gwonkutadde mu screen oyo mulaba. Bene, Buffett, Musota, Chuchu, Lukomo Nantawetwa, Empologoma ya Buganda. Tuli naye mu struggle. Kanzire mu statement eyo ehitinge bulungi wenjagala ehitinge. Oyo mulaba. Ngamba Buffett. Ssaabasajja Magulu Nyondo tuli naye mu revolution, tuli naye mu struggle. Oba mbufunze yasiima oba yasiimye abeere wamu n'abaana ba Buganda mu struggle. Gwe just kawe time kawe obudde tuzeeyo mu 1985 wabula kate kansoke nkuzeeyo ko emabega ddala mu 1959 eyali Katikkiro wa Buganda yali Oweekitiibwa Michael Kintu. Ono baali Kabwanango ne yali omutandisi oba yali leader wa UPC Milton Obote. Lwaki nkuziza mu 1959 ngenda kuzomwezi 24 mwezi ogwa December mu kalulu akategekebwa oba akalangiriddwa eyali akawangudde yali omwana wa Buganda Bendikito Kiwanuka. Njagala okakwata empola era wano afuuka first prime minister Obuganga lyattu erya Uganda. Mu kalulu kano Buganda yagaana oketabamu lwa nsonga. Ensonga zaayo ne British government zaali tezinnakolwako era Ssekabaka Edward Muteesa wadde nga yali mbuwaŋŋanguzi yali yagaana abantu ba Buganda okwetaba mu kalulu kano. Abatono abasobola okuketabamu Oweekitiibwa, nze bwe mpita Oweekitiibwa Bendikito Kiwanuka eyali Buganda's son era singa okubeera popular by then yakuba akasajja ka Milton Obote akalulu. Wabula kyali evident nti waliwo bad blood wakati wa Bendikito Kiwanuka ne Mengo establishment eyali ekulembebwa Oweekitiibwa Michael Kintu. Wadde nga Oweekitiibwa Michael Kintu ate baali Kabwanango nnyo ne Milton Obote. Obote kali kasajja kagezigezi. Mu kubeera akasajja akagezigezi kakirabe ne kati identifying nti waliwo bad blood wakati we yali first prime minister by then yali akakubya akalulu nga akasinza obuganzi nga akasinga buwagizi ne Mengo establishment. Kyekakola kanoonya abaayiti basinga obutaagala Beni Kiwanuka mu Mengo establishment bosobola okuyita abataka ng'ekifaananyi kino kyolaba. Kayite mu abo kasobole okuwiininga obuganzi bwa Buganda katya kagenda ne kanoonya abantu wano bammanga. Mu bantu be kanoonya era be kayitamu mwalimu Abubakar Kachama Mayanja, Balachi Kirya, Grace Iringira, Daud Ocheng, Amos Sempa, Abu Mayanja ne Patili Sir William Nadiope eyali Kyabazinga wa Busoga by then. Ekituufu kye kino ekyamazima kasobola okuyita mu bataka b'ebiseera ebyo by then ne bagenda mu London ne bamiitinga Sir Edward Muteesa gye yali awaŋŋangukidde ne batuula naye ne basobola okumukonvinsinga UPC efune Maaja ne Mengo establishment batondewo ekibiina kya KY nga target eri emu. Obote kakkiriza buli suggestion ya Sir Edward Muteesa eya Mengo establishment ko kayina kye kabala. Bwe kamala okukkiriza byonna ebyavaawo bakonvinsinga British government baddemu bategeka akalulu mu 61 nga Uganda tinafuna bwetwaze mu 62 era bwe kyali bagenda okuva e London nga Mengo ekkiriza okutondawo kabaka yekka era ng'Obote akkiriza tamuzi zonna Buganda oba Mengo establishment ze yamuteera ku mmeeza. Nkugambye
kasoma omutima ogutayagaliza ogwali wakati wa Mengo establishment ne eyali first prime minister by then Benedicto Kiwanuka. Successfully kafuna maja eya UPC eyaleta creation y'ekibiina kya KY ekyakabaka yekka. Mukalulu akateekebwa mu nkaga mugumu Kobote ka appearinga nga keka wangula era maje eno oba alliance eno yewangula akalulu ako. Obote n'afuuka first prime minister wewayita omwaka gumu kabaka n'afuulibwa president. Pozinga mwawo ekyo Obote kye yali ayagala. Kankuze ku kifaananyi kino gwagoberera struggle nga tonnaba kutambuza kaadi ya Museveni. Olowooza ki kyabalira ku kifaananyi kino nga naddala akitegedde nti ku bikolobero byakoze Buganda government tasobola kufuna sapooti yaayo. Nkuddiramu ku bikolobero Museveni byakoze Buganda government ng'akimanyidde ddala tasobola kufuna sapooti yaayo, ng'akimanyi yali amubeene olukwe. Muvuye eriki muvuye Bataka mu kalulu ke tugendamu asobole okufuna obuganzi n'obuwagizi mbu obw'abano n'ebika bye bakulembera, wabula akimanyi okubakolera byonna by'abakolera tekimuwa buwagizi na buganzi. Motive eriki ya kino ekifaananyi, motive yeggwe etya Museveni abalidde ku ggwe okuteeka focus yo ku bano akusetting obakube obeere nga yeggwe mulabe. Kyakubiri togenda kukoma ku bano kubanga gwe buno bwona obulaba ng'obunafu bwa Buganda Kingdom ogenda otandika okusabula Buganda ng'abamu ku comrade bwe mubadde mwokya ensangi zino. In the end bagenda kusetinga nga gwe eneme amalirize ng'afunye kyasinga okwagala mu kifaananyi kino. Kyanoonya mu kifaananyi kino si bano, anoonya gwe nange abayinza okuba nga mukkiririza mu bano. Kyakubiri ayagala ozimula ekifaananyi kino otandika okulengeza Buganda government n'okugikubamu ebituli olabe n'obunafu akukweka ekifaananyi ekisinga okuba ekikulu nti takolagana na Buganda government. Ekifaananyi kyasinga okukweka kiriwa kyekifaananyi nti empologoma tuli nayo mu revolution. Nkuddiremu ekifaananyi ekituufu kiri nti empologoma tuli nayo mu revolution. Olw'okubanga kabaka tazze n'abikugamba akusuubira okuba ng'oli mwana wa Buganda omugezi asobole okugatta ddooti. So mu bufunze gwe comrade baamukko ku magezi tokozesebwa kutambuza kaadi eno. Bano tubafokasingako message yaffe tugiteeke mu baana ba Buganda. Nkiddamu ladies and gentlemen, empologoma eri naffe mu struggle. Empologoma eri naffe mu struggle. Bw'oba tosobola kulaba kasirise kaayo nga message, open your eyes. Bw'oba tosobola kulaba bino nga message enkulu ey'empologoma, then open your eyes. Kubanga omwana wa Buganda olina kubeera mugezi, tolina kubeera mbasiru. Mu bufunze video eggwa bweti tomalira amaanyi go wano kubanga bw'okikola ogenda kuba oyambye Museveni. Kati gwe omwana wa Buganda weebuuze kino ekibuuzo wammanga, lwaki Museveni alwana nnyo okukola kubiruma bano than ebiruma obwakabaka obukola bano? Lwaki alwana nnyo okukola kubiruma bano than okukola ku nsonga ssemasonga eziteeka bano mu bifo mwe bali? Ekyo bw'okitegeera omanya bumanya nti empologoma ne Buganda Kingdom bazzeeyo mu nsiko, nga this time round bali mu nsiko wamu n'omwana wa Buganda Kyagulanyi.